Bannasingo bakedde ku mbuga y'egombola y'e Busimbi okuba abajulizi nga bakwasibwa eddwaliro Limuteesa 2 Busimbi Health Center 4. Kino kyekyali ekirabo kya beene eky'amazaalibwa ag'emyaka 7 eri abantu be. Abakungu okuva e Mengo nga bakulembeddwamu baminisita okuli minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki n'ow'ebyobulamu Kotilda Nakate n'abaka ba paalamenti babaddeyo ku mukolo. Bano basoose kulambula ddwaliro lino okulaba omulimu ogwakoleddwa. Ne Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda asoose kusimba muti ogw'ekijjukizo. Oluvannyuma akubiriza bannasingo okweyunira eddwaliro lino okubajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Tuzirabye woodi ez'abakyala abagenda okuzaala. Ate nga tubasaba tebujjangu obweddeyo kubanga bataddewo ekigambo kibeera antebeto naye nga kibeera nti gwe nga tonnaba kutandika kulumwa kuzaala jangu kasita omanya nti weetisse. Aboogezi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Mukwenda Deo Kajimu beebaziza Ssaabasajja olw'ekkula ly'eddwaliro ly'abagomunomoddeko. Nnyo nnyini ddala Ssaabasajja tasimbye lino lyokka eddwaliro buli lwe tujja mu bantu be twongera ssebo Katikkiro ne tubabuulira nti Ssaabasajja asimbye n'amalwaliro amalala mangi inalijjeko engalo liri n'okujjanjaba kuwe kutandise. Njagala okwebaza bapatena ab'enjawulo abatuwadde mukama wange Katikkiro Dokita Ssekikubo atukubye enkata ey'enjawulo atuwadde ebitanda 10. Twebalize nnyo beene olw'eddwaliro lino naye n'obuweereza obulala mu byobulamu. Oweekitiibwa Mukwenda abadde ayogera ku lusiisiro lwakolebwa lwalimu abantu bangi nnyo ekyalagira ddala nti abantu ba beene bagyetaaga obujjanjabi. Banera bategeezezza nga bwe babadde n'ekizibu eky'ebyobulamu ng'okujja kw'eddwaliro lino kugenda kuyamba kinene ddala. Neebaza Ssaabasajja okutumbulirawo eddwaliro lino nga Dokita abadde atwala ebyobulamu bikyala munisipalite tubadde n'obuzibu nga obujjanjabi bwaffe tebuli ku mutindo nga bwe tubusuubira. Abagenda okuddukanya eddwaliro lino aba Mengo Hospital nga bakulembeddwamu Julius Luswata beeyamye okutuusa obuweereza obw'omulembe eri abantu ba Ssaabasajja ate ku miwendo emitono ddala. Tuyinza okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja obulwadde obw'enjawulo. Tugenda kubeera nga tujjanjaba abantu ba Ssaabasajja amannyo. Tugenda kuba tujjanjaba abantu ba Ssaabasajja amaaso. Tugenda kubeera nga tuzaalisa abakyala okutandikira ddala ku by'eddagala n'okuzaala n'obujjanjabi obuddako omukyala ng'amaze okuzaala. Ne bannasingo beebazizza nnyo Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka taata weebale nnyo weebalire ddala. Kino kimu ku kigenda okuyamba okutumbula ebyobulamu ku ssaza lyaffe ery'Essengo. Omulembe guno buli muntu yenna yeefudde mu ttawo kubanga obulwadde olukukwata ng'omanya nja kumira panado nja kumira ddagala bweriti naye tubasaba Ssaabasajja Kabaka nga bw'atuwadde eddwaliro tujje tulijjumbire. Ekyamazima tubaddewo ne gaapu nnyingi oba ebibulamu bingi mu sekita ey'obulamu obulamu naye twagala okubaza Ssaabasajja nti obujjanjabi abutwongeddeko naffe tugenda kwongera okuba abalamu.